buyita busy mujigenza gitya. Hello Swaibu jebale kale sebo nawe jebaliko ono kadi mubedda kubira nasose kukubira ko nga tokwata bulamu bugamba ki sebali ono kadima ku beat wano kadima munange nabadde nkunoonya byo byampitiriddeko vuga boda eyo buzibu obwantuukirira yanfuna omukyala zaala kale abaana basatu ayo omukyala abaana yabansuulira watwafuna obutakkanya natwawukana naye bwe yansuulira abaana njagala ntwala empola omukyala omulinamu abaana basatu mwafunamu obutakkanya kikiwamu kuba mwaliwo obutakkanya nga bw'omanyi mukulu kadi embeera ey'obufumbo bweba twawukana obufumbo wali wambaga kawundo kakuba eddirisa wali bwa kawundo yakusuulira basatu ansuulira abaana basatu era kakati abata basudde aba balise wataata waabwe ekinuma ate tabalabirira ani atalabira Swaibu tusonyiwa okuseka okola mulimu ki nvuga boda naye nga bw'omanyi obusente bwa boda naawe mbumanyi omusajja munnange tebuwera naye abaana yabansuulira tabalabirira kakati mukulu ate omukyala gwe yagala alabirira abaana ate nga abasuula wataata waabwe ati munnaye omanye embeera bweba ate kakati alina okubalabira kuba naye sirina kyenina kiri awo ate nkimanyi afuna ssente gyali nanya agambye nti afuna ssente ukadima nze mmanyi nayo gy'akola omanyi gy'akola afuna ssente mmeka afuna ssente ezisukka mu 5,000 omwezi lwaki tasobola kulabirira abaana be kyagala nnyo kirweku ekyo lwaki tasobola kulabirira abaana be abaana bammwe okitegedde naye gwe kitaabwe waba yabasuula awo gwalina okubalabirira anti kaakati zina nja kufuulwa ngende mu fida sebo mukulu fida okole ki muwaabire nange anti fida y'abakazi be bagendayo okuwawaabira abasajja abatalabirira baana n'ebizibu ebirala anti naye kati ndi musajja ntwalayo mukazi kubanga kyansusseeko ofidde ennyambe alabirira abaana be ng'abalabirira njagala tukwatagane ssebo njagala tukwatagane abaana babo okitegedde abaana yabasuulira gwe taata waabwe naye mwe mulina okukwatagana omukubira ku simu n'oyogera naye n'omusaba ku ssente atasobola kutya ssente kyo tasobolera ddala kunyega kyova njagala kumutwala mu mateeka kakati amateeka ng'ogamutwala amateeka nti era gagenda jajinga gwe bannange mutuleke tubalungamye ebiseera ebisinga amateeka gagenda kujajinga gwe mukulu kadima njagala ombuulire abaana bo tetwabazaala naye mwabazaala babiri kati tuba twabazaala lwaki abansuulira nga teyafuna endaga butonde esinga yaggwe omwami era gwe omwami gw'olina obuvunaanyizibwa ku baana abo so si ye nja kugendayo ssebo ojja gendayo anti tagenda era tebagenda kukuyamba bajja kusekera ojja fuuka kisajjasajja anti abaana olwo baba tebabe sibabe kyekyo kyegambye nti amateeka ye tegamuluma galuma ffe basajja nga bwe wakubye essimu njagala ompe ku matu nkusomesa amateeka omusajja abaana bababo olina emyaka emeka emyaka 3 mwebiri oba otandise okutegeera ensi ng'ogitegedde abaana babo anti kakati kiye yabanzaalamu abaana yabanzaalamu kabogoza toseka musajja osigwa bamuzaalamu abaana naye yabanzaalamu alina abazaala nzikka ontabudde simanyi oba ebintu byenkubulira ogezaako biyingiza mu mutwe mbifuna naye gwe naali kifumiitiriza olabe mukulu kadima abaana yabazaala munzi kakati olwo lwaki abandikira abaana tebasoma ate sirina ssente yaligaye nti owaye oba omusajja nga bw'atalina ssente angulireyo piki empya vuge tubule okubeerera abaana naye sirina kipiki kikadde nga gweyagala gulene piki angulire pikipiki omukyala akola kisaawa zino oŋambye alina omulimu alina omuntu oba talina omusajja yafuna omusajja omulala alina omusajja omulala yafuna omusajja omulala naye n'afuna omulimu era akola ali bulungi era emikisa gyava munzi gyava muggwe yaba kuba singa teyabeera nange era oyo teyali mufunye kufuna na mulimu kusona sente ze balina naye nga njagala ombuulira amazima buzibu ky'obwatuukawo bw'otakkanya kiwe mwafuna n'omukazi agende Kadima omukazi oyo bwe yali akoyo tulabirira aba maka no banagenda yali abalabirira yali atulabirira omukazi yali alabirira amaka yesebo kali gwala kuba akoyo tulabirira kakati boda gwe kuwaka sente butono kubanzi njagala ngulire empya sobora okukola anti kati ayinza obutagulira boda mpya kakati njagala tuwunzike bwe tutisebo kwegayiridde omukazi tusobola okwogerako naye nze nsobola okwogerako naye sobolera mukubira kumpe omutandika musaba seba akuwe
obuyambi ebyo by'abakazi okitegeera balina okusaba obuyambi nga basaba abasajja babasuulidde abaana so si basajja gwe kyolina okukola kwongera kukola tebandiga tugabana obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa muyinza obutabugabana ayinza obutakikkiriza kakati ye kala abwetikke yekka atuyambi tagenda kubwetikka yekka tumuveeko omuleke bw'aba asobodde okuwaayo kaakuwaddeyo akakuwe ye nga yeeyagalidde mukulu kadima yinza n'omumukolimira omukyalo oyo ate ng'okolima ki amufe amaka gamufe ng'afune n'obulemu n'ebirala ngenda mumukolimira nze nkolima bubi ndi mulogo ate akolima bubi ssente nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ekintabuli ky'omuziki ekisinga ekintabuli ky'omuziki ekisinga daawa ddagala njagala okwebaza okuba nga okyagiriko abuuliza message zizze wano muteeseza ku mwami oyo mumuwulidde kale kanabe naye bannaye basajja kubula ezo bayita ennyongeza z'abasajja era abasomesa balina ennaku oyo omusajja naita ewaya tezigatta olaberera nga zisipaakinga tezigatta ogamba otya mbu omukyala yakuzaalamu abaana twala mufida abyennaku bisekerwa ng'afudde siwo ono mamalinda ekawuko ebale nnyo munaffe mamalinda ekawuko mamalinda ne message yaffe eri agiteeseza gye namubuuzizza akayanjiza nnyo nayo ngiggyirewo ddala Mukama Katonda yabumba Haji Kadima Mukama Katonda oyo wonyumire nnyo okuwaayo kasi nkuweera ddala netuddamu neera nomalinda ekawuko alindo yagala ebyololo kyoba nkuyita nalongo wange Katongole Masajja yakomyewo nomulaba watulabeteeza oyo omusajja nefulayi ye erabika teweera atulya byavevenga omukazi yakusuulira abaana badde nti gwe wabazaala abaana yabaleka ku kika waabwe weetereze mukulu olayika weewunzise alayika anywa namu kale ebale nnyo nalo Katongole Masajja kulikayo munange kulikira ddala nsanyusa okuba nga nzemu nenkuwulizaako Kadima olabye naye ekyo kye bayita ekisajjasajja $18 ali ntinda twagaliza buli kikawunga gane tumukolera akawungeezi oluyita $18 katusubire nti oli bulungi nnyo mukwano n'entinda ali bulungi okutwaliza awamu Haji Kasula ogamba otya munange Haji Kadima assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kale Haji amanya nze Haji Kasula Rashid ngambera kabowa naye omusajja oyo baba gye yakulira byejo bingi nnyo kubanga asaba atyo omukyala obuyambi omusajja gwalina okubeera ng'olabirira omukyala gwalina okulabira omukyala sebo va ku muzannyo era bajja nakusiba nga tulabirira abaana ajja tuwuno nsigadde ndi Haji Kasula Haji Kadima mukwano we balatuweereza amanya tetinamponyiwa ne kabowa bane nga tuwulidde ebikulu sireba bajja ku TV nga banoonya ababawasa alimba naye alabirira abaana aleme kwejjako obuvunaanyizibwa tewali abamuzaalamu ye yabazaala mukazi sigadde ndajja tinamponye kabowa webali nyanja tinamponye kabowa ne Haji neya addako kawempe bali kuweereza ono nali nkukatoko ku kyoga ekiddimba kankyagaliza abantu bange tatanga omulungi mwami bwayo Francis na kigulo kya myana kifuma abatuuze be ku kyoga ne namusa ya kisimbiri mbaagala nnyo inginiya Magembe Mr. kale webali nnyo nalonga akameseji okasindika nga tutuuse wali ndooza naye bannange ssebo agenda mu fida nze Rania kale Rania yeewuunyiza nnyo nga bw'okiwuli agamba nti ate talaba ku musajja ndooza agenda mu fida Basebe emikisa yagijjawo omukazi yagenda n'emikisa gye n'amulekera ebisiraniriro yali amutaddeko ate yeeyogeti sigadde Flavia wakisa namwe bali nnyo Flavia Kadima mwebale kuweereza naye mutuufu oyo omusajja alabika alina ekimubulako omukazi yamulema okulabirira n'abaana bamulemye okulabirira oyo musajja ki atuggyeko ekyejo bajjewo okwekoza olaba nange sisobola kwegayirira musajja ku fiizi mama Fadi ku lukuliro lye kale oba bamuwaana okukolima akolime tatutama Beatrice ali Saudi Arabia Beatrice atonyizeewo obunyiizi munnange tonyiiga okunyiiga si kulungi ensi eno yesulise abakazi ffe twasabanga obuyambi kati abasajja basaba obuyambi Mama Shakur mwe mwayambala empale zaffe netegeza tubaga nti bannange obuvunaanyizibwa nammwe katubaweemu mubuwulire bwe buluma kale bwana Kabogoza zibula abantu
kale nemba jjukiza bannange abwa ka job slot kano nako nkabawanga abasobola okubanga mukola abola n'abalenzi babangambye nti babeetaaga mu bwangu amubeere nga mugezaako olunaku olwaleero kisobola okubanga kiggwa abeetaaga abawala bakola ku reception be baaniriza abagenyi abo ne bakashya ne mwe babeetaaga asaako omukwano gwange ne ba housemaids nga musobola okukola obukozi